Ebyomwimbi Alien Skin si byanguna kamumbere nga temuteka musala otherwise lunotalo alwesobodde okubeera nga temunage atankula luyinza okubeera nga temunage lumaliriza nga lumuleetedde ebizibu onono Alien Skin yavuddeyo ku mpewo za TV mu nabeera nga temunage akola interview yabadde nkambwe nnyo yavudde nakakasa nti ye awamaanyi nnyo mu ggwanga lyatu Uganda era region y'e Busoga yasobodde okubeera nga tagikoonako yategeeza nti kyabazinga waayo tamumanyinako n'abasoga bano n'ebirala bingi nnyo byesobodde okubeera nga ate munange aboogerako bigenda okubeera nga ate kuzanyira awo era nga munange bino nno olwabagudde matu abasoga beekandaze era ekyazeekaawo kwe kubeera nga ate munange bamuwoninga nti kyono kyonna ekiddako agenda kubeera nga ate munange Alien Skin akikwasako emikono ebiri ensonga zaabwe kumanya zikutte wansi ne waggulu Alien Skin olunaku olwaleero akoze ekiraamo era nga alina ensonga ez'enjawulo zasobodde okubeera nga ate akoonako ngenda kubeera nga ate mbikuzanyira awo oyongera okubeera nga ate owulira ensonga nga bwe zino okubeera nga ate zitambula sayidi ze ugenda wansi awo atuwe endowooza egolooza ki ku byogenda okubeera nga ate owulira Alien Skin byasobodde okubeera nga ate munange ayogera ku kyabazinga wa Busoga sako n'abasoga bonna mu ggwanga lyatu Uganda bwe bakujeeyo ngenda kubeera nga ate kuteerawo n'ensonga endala nnyingi nnyo ku nsonga nga bwe zino okubeera nga ate zitambula mu ggwanga lyatu Uganda terako ekigalo likinga sharingirako abalala subscribinga akadeka notification block koneko buli wena bandese video ojja kubeera nga ate ofuna notification nawo tikakatate Fahad alina ekipya kyasobodde okubeera nga ate atuleetera tuli ne Sheikh Asha musomo wa Duwago wena mwede ensonga ez'enjawulo ezikyaganye mu bulamu munonye kwajja kubeera nga ate azisotinga trust me tojja kubeera nga ate munange wejjusa katusimbule n'ensonga za Alien Skin sako n'ensonga endala nnyingi nnyo tembaawo yaze Busoga nanyi singo baserebu ngo bagasse wona ne kyabazinga kale kyabazinga simanyi na manyi shegera kati nze goliko ngamba ntuna muntu be yagwanga atongambe muntu ya kyabazinga nina be president estegedde deni bankwate bulungi nga sinafuuka yabe we nabadira mwada wa njabatu wale Iran ate ensonga zaabwe zabadde na nafune soka nembata nsoke malize basajja banga ba military newe kigana bagattako ebaddamu kumpereza bikale bo bafuna muki betukayano oba peace they chose what peace osaga kati basalewo bagamba musajja wadde chance emo okwelowooza esawa biri munnya bagala nkaya namba tandikirawo kale tegedde nabawunu emwana we abafala abo mwana nene bemba nfiridde waneno kale temunzisanga waffe kuba teri ajja kunambula eyo mu kyalo mufanya okunoonya nnyo we musobola okuteeka wanga waffe oba bwena tewaliwo mugulangawo bisiyo ne wajja alabika besiddamu nekale mba sifudde kyo si kyekizibu na pulogulaamu eyo erekayo kijja ky'abajulizi bonna abali mu kyasa ekyo abasoga Alien Skin mwamukubira ki bwe yajja e Busoga okubula okumutta yakola musango ki mu Busoga Alien Skin alina omuntu yenna gwe yatyoboola mu Busoga nga gwe musango gwe mwali mumuvunaana Alien Skin waliwo omuntu yenna gwe baakuba ye ne guruupu ye nti mwali mumuvunaana kukuba Musoga Alien Skin alina omuntu gwe yatyoboola mu Busoga nga gwe musango gwe mwali mumuvunaana era bw'abeera nga Alien Skin yakubwa ng'ali mu Busoga emirundi ebiri ne wabeera nga tewali mukulembeze yenna eyavaayo okuvumirira enneeyisa y'abasoga ku musajja omuganda mulwana eyali talina kyabakoze ate ne muvaayo okuwaga obuwazi nti mumutaddemu discipline nga talina muntu yenna Musoga gwe yatyoboola ye kambuuze Alien Skin bw'abeera nga yavaayo n'awagira NRM n'atawagira Kyagulanyi ogwo gwali musango ogwali gumukubya okubula okumutta ekibiina kya NUP Alien Skin kyataawagira era kyatawagira kya Busoga nti Busoga Kingdom oba abasoga baateekawo ekibiina kyabwe ekya NUP ye kambuuze imwe abaganda abamu abavaayo oba abavuddeyo kwegamba ne musinikira agannyo ku Alien Skin Lumbuye ne banne abaana b'NUP baavaayo ne batyoboola kabaka waffe wa Buganda era ne bamubika baavaayo
Katikkiro waffe bamufuulidde ddala ekitagasa ne maama Nabagereka. Nga Baganda mmwe temwavaayo okulwanirira Obuganda bwammwe nga butyoboolebwa abantu ab'olubatu. Mwagala kutugamba nti nno mulumirirwa nnyo Obusoga okusinga Obuganda mwe musibuka. Abasoga alien skin bwe mubanga temusobola kutunula mu kamera okutunnyonnyola nti alien skin yakola ABCD mu Busoga kyekyamukubya mukyalya nnyo amazzi ate ne munywerako n'ezitampeko z'amasira because you guys are stupid. Abakulembeze essaawa zino nammwe abeefuula nti mulwanirira nnyo Obusoga mwandibadde muvuddeyo ne muvumirira abantu abo abaatemula alien skin nga talina kyabakoze, kubanga alien skin okuwagira NRM obutawagira NUP ne Kyagulanyi ddembe lye. Ate era ekibiina ky'ebyobufuzi ekyo tekiberangako kya Busoga nti Busoga Kingdom. Ekyamazima alien skin kye yayogera kituufu. Alien skin asinga kyabazinga wammwe ettutumu. Ate nga kituufu sina alien skin yekka. Abayimbi mu Uganda bangi abasinga kyabazinga wammwe n'abakulembeze abalala ab'ennono ettutumu. Ate era alien skin obutamanya mannya ga kyabazinga wammwe mutuufu. Nze nange Edimiza yandi wano bw'ombuuza amannya ga kyabazinga sigamanyi, kubanga sirina nsonga lwaki ngamanya, kubanga it is not my interest. Ate sinze zekka ne bw'okwata abayimbi abo abaamanyi oba abantu abo abaamanya n'omukwata randomly n'omugamba waayi akulembera ennono mu Busoga bamuyita ani, ajja kugamba nti kyabazinga. Talina mulala, talina mannya gamanyi, kubanga tekituyamba. Bwe mubeera nga mugamba alien skin yatyobodde Obusoga, kale mukwate kyabazinga wammwe mumutwale mu Buganda oba mumutwaleyo mu Etteeso oba Eggulu, mumuteeke mu kisaawe oba Muhooro, mugambe okulaba kyabazinga nusu 10 olwa Uganda. Alien skin bamulabira Mutuwaalo. Kati ani abasinga ettutumu? Amazima geego nti mwenna Abasoga alien skin abasinga okutegeera nti kulw'okubanga alien skin exercisinga democracy n'awagira ekyo ye kyeyalowooza ekimujaamu. Imwe ne mulowooza nti alien skin kubanga alina erinnya alina okuwagira ekibiina kye muwagiranga mumwe abamu Abasoga ne mumuteusaako obulumbaganyi ne mumutemula. Ye alien skin abalaze nti ategeera tajja kutemula muntu yenna, wabula abalaze bulazi kituufu nti kituufu Abasoga mwenna ne kyabazinga wammwe abasinga erinnya nga kituufu. Inze mujja kuba mumpangudde singa mugamba nti kyabazinga bamuteeka Muhooro wali okumulaba nga bannayuganda babasaba nusu 10 Abasoga. Kyabazinga wammwe atuuka e Kampala oba Etteeso nga talina ayinza mutunuulamu kumugamba nti ono kyabazinga. Inze Edimizaya ne bwe nsanga kyabazinga ku street sobola kugamba nti ono kyabazinga simumanyi, kubanga sirina interest mu ye. Kati yalimbye eki? Abasoga baatugamba nti nno omukulembeze yatugamba mutegeera ku myaka 5. Yensonga lwaki Abasoga bangi bakyalumu envunza, kubanga omuntu bw'obeera nga tosobola kuvaayo okugamba mbu embwa ogiyita embwa baatemula omusajja Omuganda, temwasobola kuvaayo kukivumirira nti bannange mukoze bubi okutemula omuntu atabalina kyabakoze, wabula ali mu sswaga lye, talina gwavumye, talina gwakosezza. Kati muvaayo ne mututengera agannyo, mwasaamiridde n'eminyira ne giyiika nti yatyobodde Obusoga. Kyogamba mwe bwe mwamukuba, mwakuba mu lugwala, temwatyoboola muganda munnaffe nga tetwavaayo, era abakulembeze bammwe nga tebaavaayo. Kyagulanyi Bobi Wine yavaayo n'agamba kale senga mbadde Musoga. Kyokka Lumbuye bwe yavaayo okutyoboola ne banne Obuganda, Kyagulanyi mwe yava teyavaayo okukola statement yonna, wabula yasalawo okuwaana Abasoga okutemula muganda munne alien skin. What a shame.
yensonga lwaki temuyinza tuula ku ntebe ya Buganda oba ya Uganda temusobola kufuga Uganda kuba you guys are dwarf in brains obongo bwammwe bwakona mmwe namba buulira amazima alien skin mutuufu ayina eddembe ly'okuwagira kyawagira ate mwe bemuvaayo ne mutandika okutengaaga nnyo kkiriza obagaana nze edimizayo omusajja omuganda mbalabanga abatategeera era nentwala ekigambo ky'omukulembeze kyatugamba nti mutegeera ku myaka 5 because you're fools si mwenna abasoga mulimu abategeera abo abasobodde okukoppa amawanga amalala nga bwe bategeera ne mulimu abafu naffe mu Buganda mulimu abafu abalowooza nga abasoga kuba omuntu atalowooza nga musoga tosobola kugamba nti sekale senga mbadde musoga ng'olaba batemudde omuntu atabavumangako ku lw'okuba takuwagira kyova olaba nti nno abantu bangi nnyo waliwo ekigambo kye bagamba mu Bible anointing by association kkiriza obagaana bw'obeera ng'obwongo bwo bukkiriza okusembeza ennyo baffeeriya ofuuka ffeeriya mwami Kyagulanyi wakola statement eyo yakulaga nti mu bwongo oli ffeeriya tewasobola kondeminga baatemula muntu eyagenda okuyimbirayo ali mu bizinensi ze naye nga gweyagala tukondeminge entulugunya gye bakutulugunyamu you become a fool of that 21st century abasoga njagala mbategeezi waliwo omuntu ali mu Uganda atuuka okukaddiwa nga tatuuseeko mu busoga kuba temulina nnyo kyamaanyi kireeta muntu mu busoga you're not very important nga mwagala okukirowooza mwe muli balimi ba bikajjo ebikajjo bye bamala obbirima ne bijjamu ne babikolamu sukaali ne bamutuleetera mu Buganda oba ne balyoka babitambuza ne babitwala eggulu sukaali ne tumugula muli bafu yo fools kati muvudde musinikira alien skin agannyo n'aganyira ne gayiika si nabo kwebali so omuwala ow'amasuuka n'omulenzi ow'ebibajje kye baagisabye kye yabawadde gwe watadde audio eno audio eri mu kusatulatinga ye gwe wagitadde gwali mu kulaba vidiyo eno gwe wagitadde the answer is no. It was a conversation between two people. One of those two ye yatadde audio yagiteddewa ku social media kibagisabye kyeyabawadde. That is why I don't feel sorry for these for such people. Ontegedde nze omuntu gwe mpulirako ennaku ye muntu abadde akola ebintu bye nga tabirese ku media oba relationship ye oli namukuba ebifaananyi mu lubba oba oli namukwata video mu bubba oba osegedde naye gwe kasita okwata ne otandika okwepositinga nolowooza gwasinga obulungi gwasinga handsome guy gwasinga omukazi omulungi gwamanya okwenywegera gwamanya okuba haga ennungi gwasinga ewaka ewalungi bano bakuku with me Sunday spent with my husband akina my wife n'otulaga enju yo yonna nga bwefaanana effumbiro toyireti n'ekisenge azifu gwosinga bagodoni wava munno okuba n'ennyumba ennungi azifu gwosinga bano baani bamandera okuba n'ennyumba ennungi because abo abantu tetumanyi nawaabwe ewafaanana n'emmotoka ze bavuga tetuzimanyi but you find a fool nga buli kalungi konna kaalina akaleeta ku media si business. Bano abaana bali balivinga obulamu obulungi before nga tebannatandika bino byakwekombakomba ku media because nzina ka clip ke nalaba uno omwana omuwala ngali ali mukola mirimu gye oba yali talina na mmotoka ngalinya na boda n'akwata ebyo bibodi byabwe n'agenda nasayo kateni na biki and ne bamusupportinga bulungi. The same applies to this boy ng'akwata obumeeza bwe n'ateekawo ka display ke n'amanya oyo omwana bagamba mu kuwawula entebe nebera smooth temanyi machine ontegedde bagamba ono omuvubuka simanya yani this boy nga yakutte kulanda oba landa simanya biki asobola okulevelinga olubawo n'olowooza luyise machine not until
Katonda we yabavaamu oba ne balowooza nti be basinga okwekomba emimwa era tugenze Dubai era tuli mu kwenywegera akina empeta simanya biki kati these are the results kyovola banze siwulira nnaku ompulira kubigenda maaso byonna nze ndi musanyufu because bino ebintu mbibagamba buli lunaku. Social media is not your family. Social media is not everything. Social media si kooti. Bw'otajja genda oyombe ne mukazi wo ojje kuno ku media oze mwamanzo mwami wange yankoze bwati kakati nkole ntya bwe mwali mwekwana twaliyo. Bwe wali olya ssente ze nga mwaketandika nga tewabitugamba. Omanyi omusajja tamalako, omusajja mumpi nnyo, omusajja muddugavu, omusajja awunya. Yes, there is that time wali tobiraba. Ompulira? Ate tewabitugamba. Kati bimaze kutabuka yo coming yo telling us nze oyo gasiya simuwuliriza. Era mukazi wange bamusigudde omanyi omwami wange ayina ebigurupu by'abalenzi n'abawala. That is rubbish. Omwami wo si ndogoyi, omwami wo si nte. Buli kintu kyonna omwami wo kyakola. Tom blaming nga mikwano je. Blame your man, blame your woman. Ompulidde bulungi? Social media mbi nnyo. Social media teyagaliza. Audio gwa gitadde. Conversation yaliwo abantu babiri. Omulenzi n'omuwala. Kati biri ku social media. Kyogamba MTN oba Airtel yabireese. Gwe tokozesa mutwe. I'm talking about this younger boy omubazi. Tosobola kukozesa mutwe n'omanya nti nno ekiseera kituuka n'onyiga next. Omuntu nga akwagala, even when you get misunderstandings, anobadda waabwe. Kale bw'aba tanobye engazi waabwe agenda wa sister we. Bw'aba tagenze wa sister we n'agenda ewa kyaliwe. Ate tebigenda ku media. Era ffe tetusobola kumanya nti yagenze nawa ABCD not until nga yavuddeyo n'abyogera oba nga gw'obyogedde. Kati both of you muli bajega. Mwali temuli ready kubeera mwenna. Obufumbo bwetaaga maturity. Obufumbo bwetaaga obukakkamu. Obufumbo bwetaaga okwerekereza. Nti wali lujuuju ng'onywa bia n'olinya ne ku crate. But the moment you have someone at home, olina okubeera responsible. After work, drive home. Gendo bereko ne family yo. Beerako n'abaana bo. Ate okubeera n'abaana bo tekitegeeza bakwata bassa ku media. I'm here with my kids. Boss, tulina abaana abalungi. But tetubikola. Abantu abamu kuno ku media bayina abakazi abalungi, very nice looking, nga basoma, bayina sente, bayina n'ebyo tulaga, naye tebabitulaga why? Bakimanyi nti media obaira weesudde mu lunya. Kiki obogezaako provinga? What are you trying to prove? Because ebintu wotabiteeka ku media tetumanya na kumanya nti tozaala. Botabiteeka ku media tetumanya na kumanya nti omukazi gw'olina akusinga obukulu oba omusajja akusinga obukulu. It is very okay to come out and post your business. Gwe jangula nga amasuuka ago ne duve tambula genda. Jangula nga embaawo z'obutanda tambula genda. Ebyewaka bibeere byawaka. Mujja kuwangaala emyaka 10 kuba naye mufuna obutakkaanya ffe tuba tetumanyi na mukazi gw'oyagala. I know people here on social media nga balina abakazi baabwe be baagala naye nga temubamanyi na bamanya. Naye nga ate mubalaba somewhere on a daily basis. Nenga tomanyi nti ye mukazi we. So there is no need of you coming out n'otulaga family yo, mama wo, taata wo. Media nkakali. Kyovola babavayo ne bavuma akaana k'omukazi. Nga we kali akakadde simanya kakasimigo simanya kaani akina ina amanyo gengereka akina biki n'avaayo n'atandika okuwowoola. Naye singa yamuleeta mu kamera tebaali mujje waka. Buli wokola ensobi otandika okwagala okuprovinga point naye nga buli gyokola oyokya. Kati atandika mu postinga bakola obusolosolo but byonna byayiika pirawo yayiika dda ne boogezaako provinga. So please my simple advice is my younger brother, okay, okyali mwana muto kitegeere nti omukazi teyali class yo. That is one. Omukazi oyo ayinza oba akusingamu n'omwaka oba obadde tukimanyi akusinga okutegeera. Tulaba nti okulidde embaawo mu mbaawo awo ensambya obwo obuyaaye bwo bw'olina bukola kulanda na misumaali na plywood. Naye mu bulamu obwa bulijjo oli fala.
because tebayinza fulumya audio zonna. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse nsobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase ennamba yange yeeno eri 07 01 76 37 11 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.